Kumpi kati kifuuse kya bulijjo effujjo n'okulwanagana okwefuga okulonda kwa wano mu ggwanga. Bino byeyolekede nnyo mu kulonda kwa NRM okw'ababaka ba Paalamenti okwaliwo ssabbiiti ewedde. Abantu 6 be balusulamu akabamivi egyali mu kamyufu kano so nga n'abalala bakyanyiga biwondo mu kulonda okwafuuse okwavaawo mpitewo. Ebikolwa by'effujjo n'okulwanagana byasinga kweyolekera mu bitundu by'ebugwanjuba bw'eggwanga. The minister who beat people and had to was seen with guns. That one is in jail now. This game is finished. I would appeal to Ugandans to be calm. Just get the facts. I have seen some of them demonstrating. The demonstration you may cause some confusion because you may damage some property in the process. Abatunuulira ebyobufuzi balabudde nti ekyabadde mu kamyufu ka NRM kyabadde kituuza naddala ng'eggwanga liyolerekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Bano batukubidde ttooki ku bivaako embeera eno. Obubaka bwa Paalamenti bwafuuka mulimu. Ekyo kintu kikulu nnyo mu Uganda kubanga tetulina mirimu. Omuntu bw'atuuka mu Paalamenti amanyi nti amaze ssente nnyingi gye ziri. So ekyo kye kireetera okulwana kw'amaanyi. Ensonga endala bano gye banokoddeyo ye y'abavubuka okubanga be basinga obungi era nga balina bingi ebibaluma. Mu kubeesimbyewo ensimbi ne babasuubiza okubeera nti bajja kubaleetera obuwanguzi. Kati abalonzi bagenze okulaba nga kibalonze ate si kye kivudde mu kibalangiridde. Ekyo kyanyiza abantu bangi ne babeera nga bava mu mbeera ne kigenda mu embeera y'effujjo. Siraaje Nsanja ng'ono musomesa wa byabufuzi ku ttendekero lya Kampala University agamba nti ebirala ebivaako embeteza kwe kugulirira abalonzi n'abatwala ebyokulonda obuteetegeka bulungi. Ono agamba nti kati kyetaagisa okusomesa abantu obulungi ku nteekateeka z'okulonda okusobola okwewala embeera eno. Embeera emu yakubayita bajje bakuba akalulu naye nga tebalina kye bamanyi ku kalulu ke bagenda okukuba, tebabateeseteese nti nno akalulu kavaamu embeera zonna ey'okuwangula n'ey'okuwangulwa.